especially in areas like Bantu Forest and Kericho and Uganda eri mukulakulana mu speed bintu bingi nnyo bye tuleeta ebiva mu nsi ez'ebweru okutuuka wano. Agala batukwasirizeeko kooti eragire nti Uganda tugiwaddeko etundutundu bweriti kwe tusobola okubanga naffe tuzimba ate tuwe bannayuganda emirimu tuyisirizemu ebintu byaffe bijje direct mu Uganda ffe tubeere ne control nti wano wetuli we waffe. Tubadde landlocked katubadde n'obuzibu buno nga buli wetugezaako okujja ebintu byaffe okuva ku Indian Ocean ku Mombasa gye tubiclearinga tufuna obuzibu. Bwabaawo entale Kenya, bwabaawo kwekalakaasa e Kenya musiba mubira wana amafuta nga geeyongera lwapa amafuta gaffe getegajja. Ebintu by'abasuubuzi bigulwa mu kkubo. Kati ffe tugambye mbu nga Chamber of Commerce ekimala kimala. Since n'omukulembeze w'eggwanga recent yajja n'akyogerako n'agamba omanyi naffe twetaaga okubeera ne access to the ocean okusobola okwanguya ebyaffe. Waliwo etteeka erikkiriza ensi eziriraanye amazzi okuwa ekkubo kw'ezo ensi ezitaliraanye mazzi. Chamber of Commerce leero tuwaabye omusango mu kkooti ya East Africa tuwaabira Attorney General wa Uganda ya advising government ya Uganda nga tuwaabira na Attorney General wa Kenya na Attorney General wa Tanzania. Teeka gaffe aga East Africa gakkiriza okutambuza ebyamaguzi wakati gambu w'amawanga. So tuligamba kugana amateeka gonna agaliwo tusaba Abaganda baffe ab'e Kenya n'aba Tanzania batukkirize ng'eggwanga wekiba kisoboka tufune port eyaffe nga Uganda tusobole okuclearinga ebintu byaffe. Uganda being a landlocked country, there's a convention 1965 convention on transit trade and landlocked states. Provisions of that convention have been violated by both Tanzania and Kenya.